ekisooka kya byonna bw'oba tokolangako concert tokkirizibwa kulumba muntu agenda okukola concert oba yali akozeeko concert. Twagala nnyo ebibuuzo ebikwata ku show ya Sisaaga concert. So ayina ebibuuzo ebitakwata ku Sisaaga concert. After Sisaaga tunoonye tujja kubuulira ansa zaffe ku bikwata ku industry. Okitegeera. So n'olwekyo bw'oba tokolangako concert saagala oyanukule oba olumbe omuntu ayali akoze concert alina hits alina ekitambula. It doesn't make sense. So n'olwekyo simanyi oba namukkiriza n'okuyimba bw'anaabazze wangi love those who love you. Okitegeera, appreciate those who appreciate you. If somebody has not talked about you, why should you start a war on somebody atakulinako? Tulina concert yaffe tulina okulihasinga, rehearsals zawedde to preparing the show. So n'olwekyo tetujja kwogera ku muyimbi yenna oba muyimbi yenna atulumba. Questions zibeera ku Sisaaga concert n'ekigenda mu maaso. Nimrod omuntu yenna betuze kuyimba ayagala otwataaki ng'oba ayagala bata atuwandiikire ebbaluwa tuli under a management. Okitegeera, akwate management ye ewandikire management yaffe awo tukwatagane. Right now tuli ku Sisaaga concert. Nawubi wangi engatte erina okuba ng'enyirira. Tulina stage ya kabi. Okitegeera, tulina stage ya kabi. Smartness kintu kikulu. Olina kumatchinga almost Martha Mukisa. You can't match her, but at least olina kuba ng'omumatchinga somehow somewhere. Okitegeera. Nudity, tulina sponsors. Ffenna ba sponsor tuli bakabi. Products zaffe ziri presentable mu community yaffe. Tokkirizibwa kujja ate n'otandika ng'oli almost half nude or nude on stage. Tetugenda kukkiriza. So nudity, smartness is a must ku stage. Newe oba olina hit newe nga gwani olina okubeera making sure akagato kokanyirira toyambadde vest kutulaga nkwawa nga ngenda kuwunyako teri kujja ku stage kutuswaza. Okitegeera, tulina abantu banene MTN, Galaxy. We can't start shaming our sponsor. Second, notandika okunyigira abaana ku stage. Those things are really not allowed on this. We are promoting smartness. Omuyimbi waffe wa kabi alina collabo za kabi, show ya kabi. Waliwo abayimbi eyo nga ayimbidde n'okusinga Martha Mukisa naye nga takolangako concert. So we must applaud Martha for standing up nagamba no, now is the time to do a concert. So we cannot shame her. Okitegeera, kansubire nkwano kudde bulungi. Yes. Kati ensonga eyo muzeeyi wangu kati emukutte bubi nnyo kubanga nga owawulidde Nimrod agamba omuyimbi oba tolina hit nga tolina hit olina kuyimba ki mangu ate muzeeyi wangu tanakusasula akeera. So kimukutte obi nti time gyanayagala okuyimbira amajangu atakyasobola kukola ki kutuwaamu. So nandisabye ku bazadde bange bajje banyumirwe Martha Mukisa, banyumirwe the performance, because this has been our dream together as a family. So that day they just want to enjoy their daughter. Ensonga kyendala otumenyereko ku hit wala abamu abalowooza nti hit olina actually kusadie ba half kuba mukigabana omukakase hit zolina yabyogerera mu kamera. Martha Mukisa is on Google. Take your Martha Mukisa oba ojje ku Friday. You know, oba tomanyi Martha Mukisa ogenda ku Google take your Martha Mukisa. They're going to bring for you her playlist kuva we yatandikira to her EP to her new latest song Tondeka Kemiwa. Zikwera liikirizo zitumenyera hits. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.